Abasobozi mu katale ka Nalukolongo bali mu kusattira oluvannyuma lw'okuweebwa nsalesale okwamuka ekifo ekyo. Akatale kano kigambibwa nti kakoleramu abasobozi 48 era nga batuuzizza olukuŋŋaana ne balaajanira gavumenti ssaako n'omubaka w'ekitundu ekya Lozias Mukasa nga naye alwetabyemu. Balombojjedde omubaka ebizibu bibayitamu mu kiseera kino ekyafuuka eky'okweyiiya okwava ku kirwadde kya COVID-19 nga kati n'emitima gye bali ku mitwe ng'eyabuulira ow'olugambo olw'ekirwadde ky'Ebola. N'essaawa zino ffenna bagenda kukuba ekibaati kitegeeza naffe tetuliiwo. Abaana tulina n'abazzukulu naye ku ssaawa za leero toninyira mukanje agenda tetumanyi kiki kye tugenda kukola. Taata tusaba okutuusiza omulanga gwaffe eri ku buli gwe kikwatako yenna. Sirinayo mulimu mulala wabula ntunuulidde mudaala gwe guvaamu ssente. Jodi Senkuba nga ye ssente waabwe yogedde ku nsalesale eyabaweereddwa. N'akutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 28 Desemba ekifo kino mulina okuba nga mukyamuse nga mukivuddemu. Omubaka Mukasa ategeeza nga bwawagira enkulaakulana naye ate enkulaakulana ejja n'okunyigiriza abalala eyinza okukema abantu ne basibira mu bumenyi bw'amateeka. Wabeerewo etteeka eriruŋŋamya nga takeera bukeezi ku makya kusitukiramu n'okwerogoza ekiro gyabo ngenda bagobawo n'akeera n'akola ki n'abagoba. Kiyinza okuviirako eggwanga akasattiro. Awadde abasobozi ensimbi akakadde kalamba kabayambeko okubatambuza mu ofiisi ez'enjawulo okwekubira enduulu nga naye bw'abayambako. Nsaba tuddemu entambula era ng'amafuta gammwe ngenda kuteekamu akakadde kamu akakaasi kati. Abasobozi bamusiimye olw'okusukira mu birumu abatuuze. Oweekitiibwa tweyanza nnyo byonna by'otukolera mu constituency yaffe. Weebale nnyo, weebalire ddala. Twetaaga amaanyi g'ogenze ku ground ng'otuteekamu osigale era ng'oyongerera ddala n'okututaasa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.